sorry, Ganya. So the somebody right now okay na buli wamu na tusonyiwa. After this tour maybe tujja kukola eddala nga tugendayo mu key places endala. But for now either abagambe nti ekyabajja wano oba bajja tusanga ejjinja Ganya. So mutusonyiwe kwekyo. Era tubakubiriza obutajja just as you leaders naye buli omu ajja tusobole okuregistinga mulundi ki mulundi gumu everybody. Kino ekyokukozesa you vote up, I feel like kigenda kubeera limited kubanga bwe tuba twagala for example okulonda president nga twagala kulonda all over Uganda. I don't think omuntu Arua, omuntu Eggulu, abantu batyo, I don't know how oba bali well versed with using apps for voting. Yeah? So tugenda kiresearchingako as us tulabe oba kisoboka and then jajagala tujja kubaddira monna because fete tukikozesangako. And then ekya sako, so Uma as a sako tulina sako enyunga Uma. So tubakubiriza mwenna as members to come and join the Uma sako. Netusobola bawa information about sakos endala ezibaddewo. Eno sako endala gy'olabireko in trivia. Yaliko ba artists, but now we have our own sako. Sagala kujogerako kingi nnyo. Some of the members bamanyi ne ba leaders, but nze manyi tetusobola okwogera sure ku kyaffe nga Uma. So ndowooza kyekitwayogedeko. Ekyo ekibuuzo kya sako nga mpoza. Oli nnyo okujjangude mu kibuuzo kyawe. Bayimbi bannange ne bakulu baffe abaliwo olunaku olwaleero nsanyusiza mwenna mwenna nsanyuse nnyo ffe nga kamiti ya Uma okubalaba. Era mbadde mbasaba omuntu azzeeyogereko mu ngalo bannange. Mwebalina okuteeka mu budde bwammwe newankubadde nti enkuba yaketataaganyamu enkuba yatonye nnyingi nnyo. Nze ababuuzaako nze Ibrahim Mayanja abasinga mumanyi nga Big Eye. Ngenda kwongereza ku bigambo bino wammanga nti bannange obukulembeze bwa Uma buno bwe mulaba wano eno saagala abantu abamu okutwalinga ekyokuzannya. Okutuula wano mulaba nti contains a lot kyeyambisa obudde bungi n'okwewaayo bungi. Obukulembeze si kyangu. Ate kubanze ndaba mu groups ez'enjawulo abasinga bamanyi nti nno nti Uma eri WhatsApp group. Uma is more than a WhatsApp group. Esinga WhatsApp group. Okitegeera bwe tubeereyo ku group nga twogera oba nga twogera n'abayimbi ffenna wamu okitegeera mukimanyi nti Uma weesukkawo. Tulinako enkiiko zetutuulamu nga Uma ate olwosi abali kukuzatakola ki so tukola ebintu sometimes tugenda ku saa 11 kugenda mu meetings okitegeera ku ssaawa emu osobola kikola ekyo ng'okikola buli lunaku ate nga tulina ebirala ebyokukola ki ebyokukola. So bannange tukiwe ekitiibwa ate mubeere nga mutusabira tukitambuze bulungi kuba twewaayo nnyo okwewaayo kwa maanyi. Abaabuzaabuza nkimanyi gye bali bababuzaabuza simanyi bino naye nga eva sitaani abeerawo. Sitaani abeera mu buli kintu naye sitaani olina kumusinza maanyi. Tokkiriza nga sitaani kusinza ki maanyi. Okitegeere bannange Uma weeri ate egenda kubeerawo. Uma weeri ate egenda kukola ki egenda kubeerawo. So mbadde mbasaba tutambulire wamu tubeere nga tuwuliziganya tubeere nga tutegeeragana. Y'engeri yokka gye tugenda okutuuka ku bye twagala nga Uganda Musicians Association. Tegeera obukulembeze tubuwe ekitiibwa tuwenga n'ekitiibwa bwe mba ndi mu group naawe nze nga Big Eye okitegeereza okuba nga nakusinga kulinnya ng'omuntu kuba gamba engabo tezenkanaakana okitegeera bw'oba oli mu group nange era teweerabira sigala mu bati by'ekitiibwa okitegeera nti ono mukulu wange alina samu ya platform bwayimirira okitegeera nga twawukanako so saagala tukyerabire tubeere mu group nfunako amagezi nange nfuneko ebirowoozo ate nange nsooka okufunako amagezi mu ngeri emu oba endala. So tukulemeze ne respect okuwenga n'ekitiibwa ate n'okwekkiririzaamu. Mwebale nnyo mwebale eddala. Uma together we come. Thank you so much. Yonna abantu ffenna wabaawo okukolagana ate era n'okwawukana naye okwegatta ate tuba kutegeeragana ne mulyoka mwegatta tutwala ekintu kyonna oba bizinesi oba ki mu maaso
So ekyokwawukana kwa UMA waliwo abantu abatambuza personal information about akakiiko kaffe kabineti yaffe nga bwe tasobola kukola nga bwe tumanye nti tetuliiwo twakomyewo olw'okuba sente zizze ne weebuuza ngu sente ezo ziriwa bw'ogamba oli agamba nti sente zizze n'omubuuza nti ziriwa ng'atandika ziri mu union ziri mu UCC ziri mu kiyotegera nga talina bukakafu. So mbadde mbasaba mwena bammembers abazze wano tuve ku bigambo ebitali bituufu tutambule n'ekintu ekituufu kuba twafunye abantu abatuufu. Abantu abali eyo abatogerera ebigambo ate babadde mikwano gyaffe nga tuli nabo naye olw'ensonga nti balina ebintu bye bakola ebikontana n'akakiiko kaffe ne tusalawo okugamba nti katubijjeko tusigale tugende mu maaso n'ekirala tuve olabanga ebigambo ebigenda bibongeesebwa nti waliwo UMA endala n'eno. Tewali UMA mpya, tewali UMA eno ye UMA yokka eri mu constitution emanyiddwa era ekkirizibwa okutambuza emirimu gya UMA. So tujja kwegatta nkimanyi time n'abali abagamba nti bayeekera oba batoogerera bajja kumanya ekituufu naye ekituufu ekyo nebakitegedde batya bajja kitegeera olw'okubanga tuli organize nga bwe tuli olwaleero era nga tugenda okuba n'enkya. Olwaleero tulina elders baffe tulina abayimbi ab'amannya abali wano balina ensonga lwaki bazze eno ne batagenda eri ebyokulimba. So tugende n'amazima tujja kuteeka ku kituufu tusaba nga akakiiko mutuwe ku respect kubanga abantu abo abatoogerera ekisooka tebalina respect naye bwe tuba nga ffenna tulina respect akakiiko kano enkya wasobola okubanga kufana eno kuliko balala naye balaba nga tewali respect tewajja kubaawo kulonda kwa mirembe naye balaba nga waliwo respect okugoberera amateeka mwabagala okulonda bwe tunafuna mu constitution tujja kumanya nti kakati tutambuze kino tukole kino. So nsaba temuwuliriza nnyo sayidi eri kubanga ya bulimba. That's why tuli wano kuba ffe tuli organized mwebale nengole ddala naye bwegatambula okuva wano okutuuka wagaba tegakyali kyekimu. What you want to understand eyo dynamic teri wano wokka. Elections za America fake news ya splitting eggwanga lya America. You had 70 million people on this side, 70 million people on this side. They were agreeing, and because of fake news, people say it was fake news that took Trump out of office. So we have to audit some of the information that we get. There's been a lot of talk of stimulus fund and the monies. We've seen the numbers and amounts. We've also heard of people who have eaten. None of the media leadership was still auditing. I take a teacher about the dressing room. Trust me, you have very responsible people on these teams. Not everyone will play to that tune. We will definitely audit ourselves as the association to come and get to the bottom of that. So be like that everyone else that has that question, be assured that we'll come to the bottom of it. Then Eternal Mwami, just in copyright, net TV. Mukulu, whatever you wanted, you're saying we should come up with a new TV that would service. What does it take to have? Okay, first one, copyright. We already have copyright. The bill was passed in 2006. The challenge we have is enforcement, but we've already engaged with other stakeholders, and something is being worked on. Even the president is aware. He was like, I need to know. This issue of enforcement is being worked on. The issue of TV, we don't need another TV. We already have so many TVs. But maybe what we need as an association is to continue making noise and saying, play more of the local content. We saw the Tanzanians do that. And I mentioned so I was saying that me and him are from the TV one. And we know for a fact that TVs are playing the local music. But maybe they can do better, they can play it. But the other thing also, because we're also technical, maybe even the artists, we have to improve on the quality of production
and improve on the quality of videos. Yeah, so if you go and do something mediocre, you might not be played because of the quality. Yes. So, seriously,